Swaza omuntu ajja kwabika omutima. Tujja kuswaza omuntu. Tugenda kufa. Wano we tulaga tugenda kufa. Omuntu abeera atya Lord Mayor w'ekibuga. N'abanga ate yakikulira kati kaŋŋambe Lord Mayor nannyini maka gano. Baatubbako ebyaffe. Ate nagenza okunoonyereza. Ate yawolereza. Kitegeeza omusango gwandisinze kino ekitongole. Ye yateekawo abawaaba. Kati be bawoza. Ye yabba ettaka n'ateekawo abaliriko. Yawaaba kati kitegeeza ekitongole bakiwangula ne baliyirira. Baliyirira ye. Baliyirira Lukwago and advocates. Ali mu bantu abagamba mwabbi omwala mwatunze omwala yabba yiika 36 ate nkyaleeta n'endala. Mugenda kutegera Lukwago abye tamanyi basebana na Sebaggala. Agamba yabbanga yatabbanga bataasoma. Obubbi bwa Lukwago toleeta basebana na Sebaggala. Ate Sebaggala gwe tulage kye yabba. Nze ngenda kulaga Lukwago yabba ettaka yiika 36 ate Sebaggala ze yalekawo. Mujoga. Mujoga nkizzemu ogwokusatu. Mujoga basajja mmwe. Ngenda kubwanika ate nga nnyina facts zokka. Ngenda zireeta wano. Ate njagala wallahi otayo yalutinkudde. Njagala abamuwolereza abamuli emabega oba basale oba baani. Njagala Lord Mayor. Bwe tuba twazizza omusango batutwale batusibe. Naye emisango gyonna gy'okoze ngenda gikuba ku ttebo wano. Ku Mande njagala kusooka waayigigi. Nveeyo ngende owanto ne Jeno. Nkakasa Lord Mayor yabba ettaka lya Kesisi. Yalibba. Ettaka liriwa. Mujje mumperekere ngenda wali mbabuuze kyenjagala okumanya. Ettaka Kesisi Lord Mayor bye ebintu bya Kesisi bingi. Ne tujjawa mu kanso ne tugana okuyisa ebintu byayagala n'avaawo ng'ayagala kaba nga tutulaba ali mu kubba ssente za kitongole. Nyereze ettaka ly'ekiteezo oliraba. Lord Mayor avunaanyizibwa ku bantu abaafiira ekiteezo. Atali olukalusonga muba mubalala Jennifer Musinga bwe busungu yabali yatidde tugenda muswaza abadde atwegayira nga twasirika n'okusirika ng'abeegayirira ku ki ndi ku komiti ya ligo ey'abannamateeka wano mu kitongole kakiiko kendika akaligo komiti ishu y'ekiteezi bwegwawo twatambula ogenda okunoonyereza ettaka Kesisi lye yagula ekkadde liri ku kituyina ettaka ly'ennakawuka tulina ly'ettaka ly'eddundu. Lwaki ettaka eryo tetuliteekako kasasiro oba ne tukwata abantu abali mu kubonaabonera ekiteezi tuba transferring bafune obwenkanya bafune ettaka eryo. Kubanga abantu abo abali ekiteezi bayina endagaano n'ebyapa byabwe. Abamu terakyalina kufuna bwenkanya kubanga endagaano zaabwe zajjira mu mayumba. Manya zagenda n'amazzi emayumba gazigwira naye nga balinga ba refugee. Tubakwate tugifuule kampu eri buli omu bamusalireko akatundu afune obwenkanya ku ttaka Kesisi lye yali yakugula nga lya kasasiro nga tulina amataka aga ettaka ly'ennakawuka liriko yiika 36. Omugugungu yina ngusumulula ku Mande bayinza nno okunzita kuba bye ngenda okuleeta mugenda kuzirika. Lord Mayor Lukwago is a land grab. Ettaka kati nkubuulira eyo issue n'enkomawo n'enjanjula mu kanso. Nemba ngamba speaker tetunnaleeta lipooti naye muyimirize Lord Mayor ayina emizannyo gyali mu kuzannya ku ttaka. Twagenda ku ttaka ne tusanga nga liriko abantu ery'ekitongole ng'abantu baalijjulako kuliko ba scooters bangi ne ba Land Road 70 naye ng'abamu baalina bakungu ba wano mu kitongole. Abeegabira ettaka ery'ennakawuka ekitongole kya Kesisi ekyali kyagula okuteekamu kasasiro okusooka. Tugenda okunoonyereza ebiwandiiko nga bali mu kkooti. Kesisi versus abantu abeesenza ku ttaka lyabwe. Mu kanso wano Lord Mayor ekyasinga okunkwasa obusungu yatuleetera ssente ez'okuliyirira abantu abawabidde Kesisi emisango mu lipooti tuzirina mu budget gye yatuleetera ng'ayagala tuliyirire abantu bonna abawaabira Kesisi. Naye emisango egisinga gye tuliyirira ogenda okwetoloola bwoti nga Lord Mayor yaba looya waaba bawaabira Kesisi. Nga kugamba yagala aliririrwe ye Lord Mayor yaba aleese bino ebiwandiiko ate yaba looya waabali ababawaabidde
bano ababba ettaka ly'ekitongole ne baligabana. Wallahi Road Mayor ye Lukwaganda advocate ye lawyer waabwe. KCCA Road Mayor yagambye ekyamuleeta wano kuuma bintu bya kitongole butakwata wadde kkaala wadde akataka n'akamu. Ngenda kuleeta amataka mukaaga Road Mayor ge yakabba. Yenna kawuka kw'otandikira. Kwentandikira njagala gavumenti ya Uganda embuulire yefuula nti erwanagana ne Road Mayor lwaki atuuka okuwolereza abantu ababba ettaka ly'ekitongole. Ekitongole kya KCCA tugenda kufa. Wano we tulaga tugenda kufa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Kale tubaaniriza nnyo bali ku Uganda y'enkya. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala nate tukyagenda maaso kunoonyereza n'okubuuliriza ku bigenda mu maaso mu kibuga Kampala, emivuyo gitali gimu mu bukulembeze bw'ekibuga saako n'okudibagana okudobonkanya ekibuga Kampala omuli sewage akyuma ku buli street ya Kampala. Osanga manholes enzigule mu Kampala nga zirina abakulembeze abasasulwa buli mwezi. Osanga enguudo ezirimu ebinnya, enfuufu. Osanga emyala egizibikidde Kazambi ne Kasasiro. Ekimu ku ebyo ebiviirako n'amataba mu kibuga Kampala. Gye buvuddeko Lord Mayor wa ekibuga Kampala Essaalongo Erias Lukwago yavudde n'atutegeeza nti abakiise oba bakansala ba Kampala Capital City Authority mu council nti baatuula ne bayisa resolution ey'okuwa Hamis Kigundu omugagga w'omu Kampala omwala gwa Nakivubo Channel aguzimbeko akolereko na byonna nga bwe bigenda mu maaso bwe tubiraba. Ebyo olwabadde okubyogera n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'afulumya ekiwandiiko b'ekiwandiiko ne kifulumira ku mikutu emigatta abantu ne mu mawulire. Ekyoleka nti ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno ogwa August 2025 yali amaze okuwa ye Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ekiragiro ekyokugenda maaso ateekese ya plani ya Hamis Kigundu mu nkola amuyambe nako okwe-executing his duties azimbe ku mwala ebinaddirira ajjemu ensimbi n'okuzimbako ebizimbe. Musajja wattu bambi hamu yeekulaakulanye nga bannakampala bwe bafa amataba. Kale
ntudde ne kansala wa Lubaga South wano ku council mu KCCA ye Farida Nakabugo njagala nnyinnyonnyole munnakibiina ki National Unity Platform ate era council ya KCCA esingamu bannakibiina ky'NUP baatuula ddi era baayitawo era byonna baali bagenderedde ki nga Erias Lukwago bw'agamba bituufu si bituufu bwe njagala okubeera nga musoya ebibuuzo kubali accountable to you bannayuganda saako n'abantu abaamulonda mu Lubaga South nkwaniza nnyo Honorable Kansala obulamu buli butya nnyabo obulamu bwe butyo bwa kibuga bubeeramu ebigambo bingi bubeeramu ensonga nnyingi naye ng'ensonga esinga obukulu yenze Nakabugo Farida yes ensonga esinga obukulu tuli bakulembeze balonde abajja okukiikirira obulamu bw'abantu ebirowoozo byabwe okubakuuma wadde tetuli ba security kubanga ffe tukulira ebyobulamu KCCA bunaanyizibwa 99 ku byobulamu bwa bannakampala okubasomesa bwe beeyisa obutalwala ndwadde buvunaanyizibwa bwaffe okumonitaringa ekibuga kino okulaba nga kiyonjo era omuntu asobola n'otuloopa mu kkooti singa akizuula nti obulagajjavu bw'obulwadde bwe bwazudde ku kitongole kya KCCA kwe bwavudde kati ensonga ezo ezitambula nkweyanzizza okunnoonyaako naye ensonga ezitambula za buntu za byabufuzi ekisookera ddala njagala buli munnayuganda bw'ofuna ekiwandiiko bw'oba tomanyi kisoma kikwase muzzukulu wo akusomere bw'oba olina omuzzukulu eyataasoma muwe neiba akusomere oyogerere ekintu kyokola ki munnali ne road mayor nga tulina omusango gwe tuliko n'agamba ffe tuli balooya tuwolereza akutta omwana ne tulaga ensi nti teyamukutte asobola okukyusa ekintu ne kifuukamu ekirala naye nze mbuulira nnyo abantu tekibangawo omubbi okkubira omuseze enduulu kubanga bonna we baba bali mu kukola bivve ebyoyogera bitegeeza kyonalemu omubbi yaani omusezi yaani ku KCCA tewali lunaku abasezi batwale nga ab'NUP abajja wano okulondoola ekitebe kya KCCA nga basula bweru omubbi yali mu bakubira enduulu ekyo tetugenda kikkiriza kugambye tetugenda kukkiriza mubbi kkubira musezi nduulu Erias Lukwago mubbi eyali mukka obubbi ate yatuleese busungu tubadde tusirika ebintu ebimu omuntu bw'ovaayo ng'onoonya akalulu okafunire ku banno omanyi osobola okubeera ne taata awaka ng'ogumira ebizibu bye byonna ng'omwana nga kikuswaza n'obyogera mu banneiba naye olunaku taatawo lwatandika okukubira mu lujjudde ng'akimanyi nti n'omusango gwakubira tewaguzizza ng'omwana osobola okuweebuuka n'olumba taata mu lujjudde era mbulira abantu nti gwe kisinga omanyi waliwo eyankubiddeko essimu eggulo nayina ka interview ke nakoze ate ge mazima ne Kurwana nsobola ogikwata kuba mu byenjogera luno olupapula Lord Mayor lwe yakutte n'ateekako olupapula lwe yawandiise ng'omuntu n'azifuula minutes zaffe ekipapula kyagaba ku TV ngenda kikuwaako kopi zino ze minutes ssebo wasomako buli waali agamba nti minutes resolution number 7 yiyo sebo omala ogiweereze ku mukutu Office of the Authority Speaker, reference KCCA Speaker 25, then 005 April 8th, 2025, the Lord Mayor, Special Council meeting of 10th April 2025. Reference is made to your correspondence received on 8th April 2025 under reference KCCA/DLM/051/25 regarding the upcoming Special Council sitting scheduled for 10th April 2025, where the City Executive Committee has requested for the minute extracts of the council meeting held on 3rd April 2025. In response, please find the attached relevant council records which
form the council position of 3rd April 2025 as requested for yours in service Mara Zara Luyirika, Authority Speaker, Nako Pingirako, Minister for Kampala and Metropolitan Affairs, Deputy Lord Mayor, Deputy Authority Speaker, Executive Director, Deputy Executive Director, City Executive Committee members, Deputy Director Governance, Standing Committee Chairpersons, the minute extract. Consideration of the status report on the challenges of Kampala drainages and way forward. The Council of the Authority at its ordinary council meeting held on 3rd April 2025 under mint number KCCA/13/68/24/25 considered the status report on the challenges of Kampala drainages and way forward. Council acknowledged that the report identified major issues, particularly the widespread encroachment on drainage channels, which caused massive flooding in the city. Council emphasized its commitment to adopting a modern, comprehensive and holistic approach to addressing the challenge of flooding in the city. After consideration of the report and the recommendation therein, it was resolved that the 18 million United States dollars which the Ministry of Kampala and Metropolitan Affairs allocated itself for capacity building under the GKMA project be reallocated to compensation for project affected persons in the programmers related to construction of drainage channels. 2. Cabinet and Parliament revises the KCCA budget of Uganda shillings 827 billion in the forthcoming financial year 25-26 to factor in the financing of the Kampala Drainage Master Plan and accordingly shift the issue of construction from the unfunded priorities to funded ones. The central government, as a matter of urgency, provides funding for at least the construction of Narukorongo, Yakalidubi, completion of the remaining 980-meter stretch of Lubigi drainage channels and the black spots earlier planned for under the GKMA project. 4. An investigation to establish the extent of the alleged encroachment and by whom on part of the land for the shrines at St. Balikudembe and St. Athanasius Catholic Shrine be carried out and a comprehensive report be presented to the Council. Waste collection, recycling programs and public awareness in order to reduce blockages in drainage channels be enhanced. 6. KCCA explores the option of moving away from traditional methods of constructing open drainages and take up regulated modern methods of drainage construction, prioritizing covering and beautification to combat the persistent problem of flooding. 7. KCCA partners with credible and able local investors within the respective areas to develop and upgrade the city drainage system under the guidance, approval and supervision of KCCA in view of the fact that funding from the central government and donors was declining. The Committee of the Whole Council conducts a site visit to all drainage channels before the next council meeting scheduled for 10th April 2025 to map out the critical black spots that are prone to floods. Management organizes a retreat to sensitize the Council of the Authority on the Kampala Drainage Master Plan. The recommendation that the alleged illegal structures constructed over Jugular Drainage Channel by Ham Enterprises, Uganda Limited, be demolished was rejected. The recommendation that the alleged illegal structures constructed over Jugular Drainage Channel by Ham Enterprises, Uganda Limited, be demolished was rejected. The recommendation that a moratorium be put on all processes of giving out titles of KCCA or Kampala District Land Board to individual developers on drainage corridors and wetlands
and where possible commence legal action to ensure that the already existing titles are cancelled was rejected. The recommendation that the criminal case against Ham Enterprises Limited be reinstated and Hamis Chigundu be arrested and prosecuted was as well rejected. The recommendation that the KCCA Fiscal Planning Committee and Building Committee be directed to stop any further processes of approving Ham Enterprises Uganda Limited plan for construction of a jugular drainage channel or any other develop seeking to construct huge and permanent structures on drainage channels and wetlands was rejected. The recommendation that the former acting executive director Frank Rusanyakan and other technical officers involved in the supporting and facilitating the illegal construction of a jugular drainage channel be reprimanded and a disciplinary action brought against them was rejected. The recommendation that the IGG investigates the circumstances under which the city tycoons acquired titles on some of the drainage channels and wetlands in the city and actions taken accordingly was rejected. This report was confirmed by Dan Muhumuza, clerk to authority, netekebwako omukono ne Mala Zala Luyirika, ye authority council speaker. Ebbaluwa eno yawandiikibwanga egenda eva mu office ya authority speaker egenda wa Lord Mayor. Mu bufunze obw'ekitalo mu lulimi Oluganda, Right Honorable Speaker wa council ya KCCA Oba City Hall yali wandikira Lord Mayor Salongo Elias Lukwago nga mutegeeza ku lutuula olw'enjawulo olwali lugenda okubaawo ennaku z'omwezi ga 10 omwezi gwa April 2025. Baluwa yagiwandika nga 8 omwezi gwe gumu era nga mutegeeza nti baluwa gye wampandiikidde y'ennaku z'omwezi ga 8 ku reference eyo ng'entegeezaako ku olutuula olw'enjawulo olunaaba ennaku z'omwezi ga 10 City Executive Committee akakiiko kwe kanaatuulira oba olukiiko lusabye ebimu ku ebyo ebyayogerwako mu lutuula olw'ennaku z'omwezi nga 3 April 2025. Mu kwanukula ogenda kusanga balaba musinkana records za council oba ebya council byaliwo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa April bya mwaka 2025 era baluwa eno yatuukako mu ofisi ya Minister wa Kampala, amyuka Lord Mayor, amyuka akubiriza olukiiko lwa KCCA, nankulu oba nankulu w'ekibuga, amyuka nankulu w'ekibuga, bali kakiiko ka City Executive, bamemba bonna, Nsako ne Deputy Director Governance, Standing Committee Chairpersons. Mufunze obw'ekitalo, ebimu ku ebyo byawandiika minutes oba ebyayogerwako mwe mwali $1,18 za US Ministry ya Kampala ze yali efulumizza ze yali yeewadde olwa capacity building olwa project ya GKMS manyo jajinnyonnyola be relocated okubeera nga ziddizibwayo n'okubeera nga zikomawo okuvujjirira abantu abakosebwa abagenda ozimbibwa emyala. Yes, ekyokubiri kyali kya olukiiko olufuga olw'eggwanga Uganda ye cabinet saako n'olukiiko lw'eggwanga olukulu luddamu okwekenneenya embalirira y'ekitongole kya KCCA ey'obuwumbi obusoba mu 827 mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ogenda maaso okubeera nga zivujjirira okuzimba n'enteekateeka ya plan namutayiika ey'emyala mu Kampala kyewandise Kampala Drainage Master Plan era according shift the issue of construction from the to funded ones nti eveeko ekyo egende ku nsonga endala ezitalina funding ezitalina buvujjirizi. Then government eya wakati mu ngeri ey'amangu ennyo olw'ensonga nti kinsonga y'amangu nnyo at least ewe evujjirire okuzimba omwala Nalukolongo ya Kaliddubi okumalizo Kaliddubi saako ne mita 908
eza stretch eyo Lubigi omwalo ogwo gwa Lubigi saako ne black spots endala nga bwe kyali kyogeddwako mu project eyo eya GGKM. Waliwo wano enkulu ndowooza gye wabadde ey'omusanvu yeeriwa. Okunoonyereza kubeewo era kugende mu maaso okunnyonnyoka ebyogerwa ku bantu abeesenza ku ttaka lya bigo by'abajulizi ekya St. Bali ku Ddembe ne St. Antanas okunoonyerezebwa kugende mu maaso era ne alipoota Namutayiika eweerezebwe eri olukiiko olwa KCCA Council okusolooza n'okusomba kasasiro okubeera ng'akolamu ebintu ebirala oba muri recycling oba okuddamu omukwesaamu ebintu ebirala saako ne kaweefube w'okubunyisa amawulire eri bannakampala bonna public awareness okugenda mu maaso okubeera nga emyala gino tegizibibwa ne kazambi naki bigende mu maaso okusobola okukendeeza obuzibu obuli buva mu ebyo. Ekyomukaaga olukiiko lwa KCCA ng'ekitongole lubirira okunoonya amakubo amalala gonna okwawukana kwago ge babadde balina okuzimba emyala n'okugenda mu maaso okufuna engeri eziri regulated mu kuzimba emyala mu ngeri ey'enjawulo okugenda mu maaso okubika emyala egyo saako n'okulungiya n'okutereeza beautification okugenda mu maaso okwewala n'okugonjoola ekizibu ky'amataba. Ekyomusanvu enjo okukoma nti olukiiko lwa ekitongole nga KCCA kijja kubeera ne bannamikago kijja kwegatta wamu ne bannamikago credible abalina ensa saako ne ba-investor oba basigansimbi abaawano bannansi mu bitundu ebitali bimu okukulaakulanya n'okusumuusa oba n'okuteeka ku ddaala erya waggulu emyala oba emyala gy'ekibuga Kampala mu kugobererwa n'okukakasibwa n'okulondoolwa ekitongole ekya KCCA mu ngeri y'okufuna n'ogenda maaso ebyo byonna nga bikolwa mu ngeri y'obwerufu ne mu mazima saako n'okuvujjirira okuva mu gavumenti eya wakati saako ne bannamikago oba abagabi b'obuyambi nti kwagenda kukeewa. Ne mu bufunze minisitiri zino ziraga ebyali birina okukolebwa ku by'emyala saako ne okwetangira n'okugonjola ebizibu by'amataba mu kibuga Kampala. Kiwandiiko kyo kiikyo. Lord Mayor agamba mwatunda omwala. Kati zino ze minutes so zirabye. Njagala omanyi tuli mu kunoonya mazima. Ate nabuulidde abantu. Nze ndi weni UP. Ate ndi mukyala musiraamu okwaga omusajja musiraamu. Bw'osomye ebintu owuliddemu ekintu ky'okuwahamu omwala. Agisi Kigundu. Owuliddemu ensonga ya Nakivubo. Ogiwuliddemu Nakivubo kyano. Mu minsi ezo tekibaddeemu. Geno noonye olupapula lw'atambuza. Yasoose na bino. Atambuza lupapula ki? Yaluwandiisa genda ku mikutu kwonna kweruli. Akakasa nti minutes twagiyita okugaba omwala gwa Nakivubo kyano. Naye bw'amala n'aleeta minutes zino zennyini. Naye no gundi gye yataddeko heading yiye naye ng'agitaddeko nti council eyali eyiso okugaba omwala gwa Nakivubo kyano. Ne tuna omusajja oyo mukafiri wallahi. Wallahi. Tetutuuzangako ku council yonna ng'eteesa ku Nakivubo kyano. Lukwago yabadde alimba bannakampala n'eggwanga lyonna. Nze mu nsi sirabanga muntu munkwe muntu atalina mazima nga Lord Mayor. Tambula buli wamu mu kitongole kopi idi abagirina kopi buli omu abagirina nkugambye mu resolution zino ze twayisa agambe eno number 7 gy'osomye ey'omusanvu tukulaakulanye emyala tetuddamu kuba na myala mibikkule nga tusinzira ku mwala gwa Lubigi
bw'ojja minutes zaffe akatabo kanene eno bakuwadde resolution ze twayisa kubanga tubiteesa ne tubigaziya then ne tumaliriza nga tusazeewo biki ebirina okukolebwa okuyamba kiri kye twazze okuteesa lipooti Lord Mayor gye yatuleetera yali ezze kuteesa ku mwala gwa Nakivubo kubanga ffe buli kanso kintu kye tuteesaako kiva mu seeke mugende mumubuuze abawe major report gye yaleeta mu kanso eriko ekigambo ekiri ku heading ye gyali mu kutambuza eriko ekigambo ekyo mugende mumusabe abawe major report gye yaleeta kanso yaffe ya KCCA etuuzibwa speaker buli kintu kyonna kyolaba eyogerako Lord Mayor yatuwa olukusa okukyogerako kubanga kiva mu executive ye ne kijja mu kanso gye mitendera bwe bakola KCC Act then ne tugenda tukiteesako ne tulaba kisobola okugenda mu committees ne zirondoola ku nsonga eyo oba ne kiddayo ne tukimalira awo ne kisolvingira awo mu kanso ne tuyisa resolution okuva mu recommendation zize atubuulira oba mu report ye mwalimu okuteesa ku Nakivubo omanyi enkwe n'obunnanfuusi n'obulyake mu byobufuzi bibi nnyo naye bannabyafuzi era bimala ne bibaddira gw'oyinza okulowooza nti okuba bano abantu oba olina bukyolwana naye mu buli ngeri ffe essaawa naffe tugenda kwerwanako luno olutalo luli wakati wa NUP na Lord Mayor ayagala kubalwanyisa kyekiriwo nga tewannayita myezi era ffe tubuulira abantu tuli bantu batono abantu be NUP mutuleke tuwerwanirire nze saagala na muntu yenna gy'atulwanirire tuteekwa okulwana n'omuntu okuzzaayo ekitiibwa ky'ekibiina nga kistandinze kubanga atulwanyisa kyali mu kulwanyisa buvunaanyizibwa bwaffe okudifendinga kyaleese mpaka lwe tunayimirizaawo ekibiina nga kiyimiridde lwe tunaleka ekibiina nga kiyimiridde oba weetuli oba tugenda ekibiina kyatuwa agreement yakyo ya myaka egyo 5 kyatuwa kadi ya myaka 5 tetumanyi oba kinaatuwa emirala so mu myaka gino 5 tuteekwa okuzzayo lipooti nga tulese tetukiswaziza lukwago kyaliko kuteeka lipooti mu bannansi nti twaleka tuswaziza ekibiina naye tugenda kumwambula era tanyiiga yatandise obulimba aleke twogere amazima mugenze kaka esawa yakude enseera erisalawo olwaleero oba enkya ani yali omukyamu oba ani yali omutuufu omuntu yankubidde esimu n'aŋŋamba Farida omusajja oyo muleka abakube temumulumba kuba musiraamu bwe yabadde atandika okutukuba teyategedde nti akuba ba Farida teyategedde nti akuba ba Muniiru teyategedde nti akuba ba Nasulu teyategedde nti akuba ba Nusifa teyabadde takimanyi nti ffenna tusaala lwaki bw'amala okukuba abantu ng'olwo mutandika otukubira amasimu ye bw'aba akuba abasiraamu tajjukira nti ono omusiraamu gwenkuba ekyo nno nagambye abankubira essimu ekyo mukiveeko ebintu by'eddiini ng'omuntu akola ensobi n'ebya tribal mubiveemu bisooka ne bidda wabbali bisooke bidde ebbali twetereeze omuntu aleme kukola nsobi ze ng'azikolera mu ddiini nange bwe mba nakola ekibiina saagala neekwekemu NUP kansooke nzigusa olutalo lwange azi Farida kuba bwe guba musango naguziza nga Farida akuba NUP ate omusango nze naguziza bandeke nerwanirire era waliwo abagamba temumuddamu nze ngenda muddamu nowe omuntu atandika okukola wano ebiwandiiko ebya fake ebya fojale abitambuze ku mukutumbu nno kubanga mmwe mulina amawulire ye munenne we bamuwayitira TV zonna ennene zijja ne zimuteeka mu kamera ze zimwetaaga fa tukube kubanga anoonyeza kufa akalulu nowe obubbi bwa Lord Mayor ngenda kubwanika ate nga nnyina facts zokka ngenda zireeta wano ate njagala wallahi otayo yalutinkudde njagala abamuwolereza abamuli emabega oba basale oba baani njagala Lord Mayor bwe tuba twaziza omusango batutwale batusibe naye emisango gyonna gyokoze ngenda gikuba ku table wano ku Mande njagala kusooka waayigigi nveeyo ngende owanto ne Jeno nkakasa Lord Mayor yabba ettaka lya KCC
Yalibba. Ettaka liriwa. Mujje mumperekere ngenda wali mbabuuze kyenjagala okumanya. Ettaka KCC road mayor bya bintu bya KCC bingi. Ne tujjawa mu council ne tugana okuyisa ebintu byayagala navaawo nga ayagala kaba nga tutulaba ali mukubba sente za kitongole. Najja yajjanga road mayor w'ekitongole n'aleeta keesi wano mu council ta. Kubanga yatuleetera issues. Nangamba waliwo abeesenzezza ku ttaka ly'ekitongole. Kubanga yaleeta. Ne tugamba nedda tetujja kukkiriza ekitongole waliwo ababbye ettaka ly'ekitongole. Ne mubeera ku eyo issue nga mugamba babbe ettaka ly'ekitongole babbe ettaka ly'ekitongole. Ababbe ettaka ly'ekitongole tugenda okutuuka wano jjo tunoonyereze. Ettaka ly'ekiteezo oliraba? Road mayor avunaanyizibwa ku bantu abaafiira ekiteezo. Atali olukalusonga muba mubalala Jennifer Musinga bwe busungu yabalyatidde tugenda muswaza abadde atwegayira nga twasirika n'okusirika ng'abeegayirira ku ki ndi ku komiti ya ligo ey'abannamateeka wano mu kitongole kakiiko kendiko akaligo komiti ishu y'ekiteezi bwegwawo twatambula ogenda okunoonyereza ettaka KCC lye yagula ekkadde liri ku kitulina ettaka ly'ennakawuka tulina ly'ettaka ly'eddundu. Lwaki ettaka eryo tetuliteekako kasasiro oba ne tukwata abantu abali mu kubonaabonera ekiteezi tuba transferring bafune obwenkanya bafune ettaka eryo. Kubanga abantu abo abali ekiteezi bayina endagaano n'ebyapa byabwe. Abamu terakyalina funa bwenkanya kubanga endagaano zaabwe zajjira mu mayumba. Manya zagenda n'amazzi emayumba gazigwira naye nga balinga ba refugee. Tubakwate tugifuule kampu eri buli omu bamusalireko akatundu afune obwenkanya ku ttaka KCC lye yali yakugula nga lya kasasiro nga tulina amataka aga ettaka ly'ennakawuka liriko yiika 36 omugugungu yina ngusumulula ku Mande bayinza nno okunzita kuba bye ngenda okuleeta mugenda kuzirika. Lord Mayor Lukwago is a land grab. Ettaka kati nkubuulira eyo issue nenkomawo nenjanjula mu council nembagamba speaker tetunaleeta report naye muyimirize road mayor ayina emizannyo gyali mu kuzannya ku ttaka nekigenda ku minutes walaba ku TV olunaku road mayor lwagamba abantu yakyusa settlement nga nze sigenda kudda mu council bakansala tebampa kitiibwa biki kati ne tudda mu in-house meeting eza mu office zaffe ng'agamba mwanswazizza nnyo biki okitegeera oba sibi ebyo nange ngenda kufuna emisango gye mbateekako nga bw'abagamba nga bwetuli era kati chairman waffe yali Moshi ne bagenda mu negotiation ne road mayor n'agamba nange nsobola okugamba nti bakansala babba obutale kati ne mbagamba naleese issue yange njagala erondoolebwe ndi kakiiko kaaligo mwatutuma okulondoola ebintu nazudde baani ababba ettaka lya KCC ery'ennakawuka lyenkyaliko nga bagamba nti scrubbing item ey'ekintu ekyo kye nateesa tugijjemu ne mbagamba tetugenda kugijjamu. Wakola okunoonyereza Honorable nga sinze kano ne bakansala abalala lipooti weeri naye olutalo olwaliwo nga tugenda okufuna meeting kansa egenda okusoma lipooti ezo tunyonyole bye twasanga mu field Road Mayor yalangirira ku TV zonna ng'agamba bakansala bamuyisaamu amaaso bakansala tebawuliriza byayogera n'olwekyo tagenda kudda mu kanso kati n'atandika okuteekawo negotiation bamma mwagala nzire mu kanso mugende muggyemu ebigambo bye mwayogera nti ndi mu by'emivuyo by'ettaka nenzijja ne mbagamba meeting ezo nange nze mumpite nze yabyogera nze nabiteeka mu minutes kanso yatutuma omulimu mukkirize muteekewo olunaku kanso etuule nteeke report ng'agamba speaker ogeza n'ogituuza twagenda ku ttaka netusanga nga liriko abantu ery'ekitongole ng'abantu baalijjulako kuliko ba scooters bangi ne balandi road 70 naye ng'abamu baalina bakungu ba wano mu kitongole abeegabira ettaka ery'ennakawuka ekitongole kya KCC ekyali kyagula okuteekamu kasasiro okusooka tugenda okunoonyereza ebiwandiiko nga bali mu kooti KCC versus abantu abeesenza ku ttaka lyabwe
mu kanso wano Lord Mayor ekyasinga okunkwasa obusungu yatuleetera ssente ez'okuyirira abantu abawabidde kesisi emisango mu lipooti tuzirina mu budget gye yatuleetera ng'ayagala tuliyirire abantu bonna abawabira KCCA. Naye emisango egisinga gye tuliyirira ogenda okwetoloola bwoti nga Lord Mayor yaba looya waaba bawabira KCCA. Nga kugamba ayagala aliririrwe ye Lord Mayor yaba aleese bino ebiwandiiko ate yaba looya waabali ababa waabidde bano ababba ettaka ly'ekitongole ne baligabana. Wallahi Lord Mayor ye Lukwaganda advocate ye looya waabwe KCCA. Lord Mayor yagambye ekyamuleeta wano kuuma bintu bya kitongole butakwata wadde kaala wadde akataka n'akamu. Ngenda kuleeta amataka mukaaga Lord Mayor ge yakabba. Ere nakawuka kwotandikira. Kwentandikira njagala gavumenti ya Uganda embuulire yeefuula nti erwanagana ne Lord Mayor lwaki atuuka okuwolereza abantu ababba ettaka ly'ekitongole. Ekitongole kya KCC ssente ze kitadde mu kugula amataka buli nnaku tugula. Wawulidde ettaka lye tuli wa Kasasiro batandise okulajana nti wawunya wajjudde tugenda kugula eddala naye nga tulina eri ery'ennakawuka tulina n'ery'eddundu. Lord Mayor bwe yali agenda ku ttaka ly'eddundu wasookayo abasajja nga 18 ab'ekyalo n'angenda n'amawulire ne bayimirira waali ne bagamba wano tetwagalawo Kasasiro. Naye nga KCC eyina ebbaluwa ne ku kyalo ebyo ye yasooka oggulayo. Era bagenze okugendako ku ttaka eryo nga kuliko basikoota bameka nga kuliko abaalibbye 2 bamaze dodizimbako ettaka twakagula ery'ekiruddu bayitayo ddundu liriko abaagizimbyeko era be bamu ku baakuŋŋanye ne bagamba ffe wano tetwagalawo Kasasiro. N'eri ery'ennakawuka kwe kwali abayimirira ne bagamba wano tetwagalawo Kasasiro. Amataka ago nemmebe emaze okuverifyinga nti wano wajja kubeerawo Kasasiro tetugula ttaka nga nnema tegenze kukola ki kulambulawo. Era neekakasa nti ekifo kino kisaanidde okutuukamu ki okugenda mu Kasasiro. Njagala kumanya bubbi ki obusinga nga gwe nannyini kitongole kubanga yakikulira ekitongole ne bakibbako ebintu byakyo nojjira mu kifaananyi nga ogamba wano mu kanso nti bannange babbye ettaka ne tugenda okukola okunoonyereza nga lo faamu yo yeewolereza ababba ettaka. Alipoota yo yakomawa bakolawo ki byaggwerawo tubadde mu kugugula na mpaka lwolabye bino nga bituuse. Era yanyigiriza sipiika ne bajja mu kanso ne bajjamu ebiteeso bye nateesa kwe kudda mu kanso. Yagamba tajja kudda mu kanso kubanga nze nagamba banoonyereze. Lwaki Lord Mayor emisango gye tuli mu kuliyirira abantu ate wano yagireeta mu kanso akomekereza yabawolereza ate nga yamaliriza nga yabawolereza ate yamaliriza nga yakoze ne budget egenda obbaliyirira. Yakola ne budget egenda obbaliyirira. Olwaleero atutadde ku ntandaalo. Ekisinze okunnuma singa twali twatunda omwala meeting yaffe yatuula gwakumeka nga 3 ogwokumeka ogwokuna tuli mu gwakumeka tuli mu gwa 8. Okimanyi Lukwago mubi nnyo hamwe ekibaati yakikubyewo mu gwakumeka gwa 8. Ebbaluwa ya Museveni yagiwandika mu gwakumeka gwa 8 August nga 2. Kati kyogamba nti ffe twawa hamu omwala n'alinda kaagaana okuzimba alinde ebbaluwa ya Museveni. Ekyokubiri olowooza wasobola okubaawo ebbaluwa ya Mwami Museveni kanso esobola okukola recommendation ate ne weetaagisa ebbaluwa ya Mwami Museveni eyamba ki kubanga buli ekikolebwa mu Kampala kiggwera wano mu kanso.
kanso bwemala okuwa oba osigaza obuvunaanyizibwa bagenda kusaba pulaani ate mwami Museveni asobola okuwa n'otasaba na pulaani n'ozimba kubanga akuwa amagye n'akuwa ebikola n'akuwa buli kimu. Resolution Lukwago gyagamba gye twaweerako haamu yali emuwaaki mu byosomye wano mulimu ekigambo nga tuwa haamu oba nga twogera ku mwala yino recommendation gyayogera number 7 bw'ogisomye ogirabyemu nti haamu tukuwadde omwala Nakivubo. Tekina we kiri. Ebbaluwa ya mwami Museveni eri open egamba haamu nkuwadde omwala ogwo ogukulaakulanye oguteekeko by'oyagala eby'omutindo n'alagira minisita awe haamu obukuumi. Lukwago tannayimirirako ku TV yonna ng'ayogera ku mwami Museveni. Akuba ki gwe bw'oba olaba obwongo bwonna bukuwa akuba ki agamba nti tewali ebbaluwa yonna ekkiriza haamu kuzimba ebbaluwa yonna eri agikweka kyogamba ebbaluwa ya mwami Museveni esobola okuba ku mitimbagano gyonna nebanga eri mu kizimbe ekyo nebanga yatuuka ewa prime minister nebanga eri ku mikutu gy'amawulire nga Lord Mayor tannagirabako eragira haamu okuzimba awo lwakuba yagirabye okusinziira ku mukutu gwe ogwa kine TV zamali ejjo ge twamukozeko nga alaga avumirira ekikolwa ekyo eky'okuyisa olugayu mu mateeka yabadde abyogerako eggulu naye yaswadde wakitegere nti yaswadde nti era ffe twagijjeeyo kubanga yabaddewo wano mu kitongole nga tulaba ali mutukubira obwereere nga naye agirina amusaasira lwaki yabadde amusaasira yagabye omwala nadda kukuba bakansala n'agamba nti kana akawaayiro bw'akatunuulira ennyo alabanga keekuusa kukubanga keekaagabye omwala kubanga anoonya ekyawadde haamu omwala nga naye ebbaluwa agirina agikwese wano ebbaluwa Lukwago yabadde nayo ng'agirina olaba ffe abali ku levo yaffe twadde tugirina bw'aba agamba nti amaze ebbanga ng'alondoola ebiri ku mwala ffenna nga tetunnamanya nti ekibaati kikomererwa enkya yali agayina pulesi yagituuza leero si bwe kyali yagituuza ku Friday ne bakikuba ku Saturday oba ku Monday naku waayita ntono nyo waayita mbale kitegeeza buli ekiri ewa haamu aba akimanyi ate ffe tuyinza okuba nga tetukola ki baluwa gy'atategeera mufuzi Lord Mayor azannya buzannyo bwa byabufuzi ali mu byabufuzi naye ebyobufuzi ebyokkuba abantu abatalina musango biridde te naye biyinza omumukomya kubanga abantu ke banakitegeera kino sigenda kireka olaba gundi eno omwana gyampeereza ogiraba sebo akuba mbadde saagala gisumulula leero saasoma lo naye kaakati kyengenda okukola maze okuteekateeka nange balooya bange njagala Lukwago mbuulire okubanga yalidinga ekitongole kino ate nga yawolereza ababba ebintu byakyo njagala bambuulire mu mateeka kitegeeza ki eba conflict of interest of course tuyina emisango wano egy'abasajja b'ebipande egyo giwulira wano ngiwulira awutuddo yes kati ennaku ezo oba balirira biliyoni mmeka nga yerooya kati obeera otya nga gwe akulira kino ekitongole omanyi bwe tukwata constitution wano nga tulayira okuuma ebintu by'ekitongole okuuma bannakampala okitegeera okwagala eggwanga n'okwagala ekibuga kye tuzza okukuuma n'okusaamu ekitiibwa ebintu bye tusanzeewo n'okubikuuma n'okubikulaakulanya n'okugaidinga abetusanzeewo era ye alayira okubanga ajja kubanga nga bwe yeeyita engabo ya Kampala gwe boddeewo olwaleero kya buntu okubanga Lord Mayor yakulira ekitongole kya KCC nga yayina ne lofaamu ewolereza abakola ebikolobero ku kitongole kya KCC buli ttaka ly'owulira lye tuli mu lutalo yalulimu olutalo yeroya wawolereza ate ababbe ettaka ly'ekitongole ayita mabegeni kati ani mubbi kuffe naye kubanga olwaleero bagenze mu mediation era ffe batuyita mu meeting kyovola nage nja kujjayo ebyama ayina abantu ababaka bakolagana nabo batuyita batutiisatiisa muve mu nsonga ezo ensonga ezirwa zinezettaka mugenda kulwanagana ne mbakama bammwe
Tumungamba emyaka gino 5 twalayira okuuma ebintu by'ekitongole twaweebweddwa olukusa option tuginoonye ew'ekitongole kya KCCA amataka fera ye kanso wagiwulira twayimiriza okuddamu oggula ettaka sooke tukole research ku mataka agakola ki agaliwo Lord Mayor ali ku ground ng'ali ne babuloka banoonya ggula ttaka ddala mu kanso wano ne tugugulana nga tugamba tumala kukebera amataka agaliwo gaabulizibwawo gatya emivuyo gino gyagenza okujja gyonna nga lukwago si yoyo lukwaga ndi advocates you seen Mesengere Kampala City Authority plaintiff Yosia Mesengere and 7 others abo bolabaawo ku listi be babba ettaka ly'ekitongole bolaba okitegedde eno lukwaga and advocates so girabye advocates yes ye bawolereza baganda ba lukwago mikwano gya lukwago babba ettaka ly'ekitongole ne lukwago ne baligabana omwala gwe nakivubo gwali mugamba mbwa agunoonya tebagubba guliko kilomita ezenkana yika 36 ezo ze yabba ngenda kuleeta amatakaga era njagala balooya bonna ngenda mu Law Council embulire oba looya bwebe musomesa asobola okuba nga yakulira kino ekitongole nga bakibbako ebintu byeyazo kikuumako ng'ate era etteeka limugamba nti yalina n'okuba nga yawolereza abalibba nga balooya bwe babatendeka awajja kumpangula njagala okutegeeza bannakampala tetuli mu issues z'okudda wano tuwandiike ebiwandiiko tugenda kujjayo bino ebyawandiikibwa balukwago bennyini tubuuze oba byo biri mu mateeka oyinza okusasula abatukuba naye ab'amazima bajja kulaba nga naawe bwe nkugambye soma ekiwandiiko ekyo ezo ze minutes lukwago yaddidde n'ebbaluwa ya Zahara ebbaluwa eno ogiraba eri kungulu ebbaluwa ya Zahara eno gye yawandiika eno bw'alaga nti eno alaga ewasemba kati eno esooka wano ye yagiwandiise ye bino ebyasoose ekyo oyagala okutegeeza nti eno kati nga bw'olaba eno eriko nti ya Zahara yasaba Zahara nti njagala ompe ku minutes ze kanso bweti kubanga sipiika yazivunaanyizibwako kakati bwe yamala ozimuwa n'agenda ze yatutte ng'atambuza yawandiikirako bbaluwa ye n'agiwa heading bino yabiwandiise eno headed paper yabiwandiise eno gye nnina ye ya Zahara lukwago yataddeko heading ndala n'erinnya n'alituuma nti okutunda omwala gwe nakivubo ziri zaatambuza zaalina omusajja oyo tawezezza emyaka 5 buli kye tuteesaako heading y'abaagituleetedde mbagambye tugenda kuleeta major report eyiye ngireete wano ngikusomere oba ogisome ombuulire oba kuliko heading ya lukwago gye ngenda okuleetera gyali mu kutambuza ku mikutu eraga nti no twali tuteesa ku mwala gwa Nakivubo kuba gye bwalaga ekiwandiiko kyatambuza amawulire kijingirire yakijingiridde yayongeddemu ebibye n'akwata eno ebbaluwa eripooti ya Zahara eno gyesemba yo n'agiteekako ku mikutu ensonga zino z'olaba ozisomye bulungi eziri rejected Lord Mayor nga tukyali kubanga ebyo bintu byagwawo nga tuli mbikolobero by'ettaka ery'ekiteezi nga tulina obusungu nga tulaba ne Lord Mayor yabbye ebintu by'ekitongole bingi najja nga atugamba ayagala tukwate hamu tumusibe zezino ozisomye rejectinga ng'agamba ayagala tukwate hamu tumusibe Frank Rusa baani bonna ng'agamba ayagala tukwate Rusa tumugobese ku mulimo Rusa yali acting okumala emyezi 3 ku executive director Rusa yali gundi bulungi smart bwe yajja mu kanso nga Lord Mayor agamba recommendation yegamba nti njagala Rusa agobwe ne tumugamba tuteekwa okuba ne reason naffe kwe tuyimirira gwe nga nkugoba ku mulimo nteekwa okuba ne reason si kuba nti tuyombyemu leero
ne tuyisa resolution y'ekugoba nengamba nti enkya tukugobye ku mulimo tumugamba era bw'otunulira bakingi yaffe emabega ya ennyonnyola kubanga zino resolution zigenda okujja nga twatandise ekintu twakiteesezzaako lusa najja mu kanso ne yeewozaako n'agamba bassebo ne bannyabo nze naddira abantu mbigere omusango gwe banvunaana nti nze nawahaamu gwakolebwa 2012 nze nabadde iddi 2014 2013 manya 2023 ompulira ebintu bye munvunaana byakolebwa 2012 siwangako haamu pulaani era saamanya naye ekiriwo bamuwa master plan haamu yasalira kesisa amagezi n'asaba master plan n'asaba byonna byolaba akolera ku Nakivubo pulaani nga nnungi nnyo tebaamugamba nti yawule kati buli bwe yakola ebintu covid bwe yajja na pulaani wano bakubuuza duration onoogimalako bbanga ki kati pulaani ne expiringa gye baamuwa yasigala azimba ontegedde naye ekitongole kino era kyankwe waliwo etteeka erigamba as you build pulaani eyo nayo wano weekola ki nti omuntu ne bw'omuwangula nti yazimba olaba omuntu ng'amaze okuzimba ekizimbe tokkirizibwa kimenya kooti yeeyino kimenya Lukwaga agamba ffe mugende mumenye ekyo ekizimbe ffe tumale obiisa tutunde n'obuyumba bwaffe bwe tusulamu kubanga singa tukeera kumanya ne tugamba nti buli omwaka eze wano pulaani enkya tuyisizza buli atayina pulaani ekizimbe kyo kimenyebwe olowooza abantu bagenda mu kooti tubawangula kizibu etteeka lya KCC buli naku wano tusasula ba supervisor balina okkeera buli mwezi basasula wano ate bali kuseneno nnyingi balina okunoonya buli kizimbe ekizimbibwa wano buli division yalina ba supervisor basatu buli division yalina physical planner buli division yalina stay engineer bakeera kunoonya ani azimba atalina pulaani gwe mulimo ogubasasuza kyova olaba omuntu bw'omenya ekintu agenda mu kkooti ate n'omuliyirira Lord Mayor bw'akireeta mu kanso ye abagamba nze mbaleetedde ebyo mubiteeseeko naye njagala kanso mmwe musalewo omuntu oyo asibwe akwatibwe si ffe tugaba pulaani tetulina nawe tuzisayiningirako tetugaba ttaka wano Lord Mayor yalonda land board walabyeko mu mawulire gonna agali wano agatambula nga Lord Mayor ayisa olukiiko lwa land board Lord Mayor yagaba land yalonda obalondemu omulaba chairman wa land board nga bw'olaba yaleeta bino ebimu ne tubiyise birala ne tubigaana era bw'abaleeta mu kanso amannya ago ngagala nga ge gaba land board mugayise olunaku lwogaano gayise era twandibadde ku TV tetulina lukiiko lwa land board bakansala baagaano duyisa kitegeeza baagala babbe ettaka ly'ekitongole gwolooza bw'onoonyereza ku bantu abo abali ku land board Lord Mayor be yalonda abalinako kalandira ki bakwano be basibuka waba bavaawa naye singa tugaana obbayisa olutalo lubeeraawo mugenda okufuluma awo amadaala naye tumanye okugamba twagala obaleeta ate beeyogereko twabayisa wiiki eno balondemu enkera wiiki edda ne bamukwata nga mubbi ng'eyamuleeta twambabuuza tubaagala wano bajje beeyogereko walwaki otubulire na lwaki wabawadde nga bwayimirira bantu bavunaanyizibwa bantu balungi nnyo balooya lelelele bakamusiba emirundi 12 chairman wa land board ettaka lye bagenda okubba agenda kugamba bakansala babbye ettaka ne lyabbye ajja diteeka kufe kitegeeza abateekako okumubbira ettaka ye abavunaanyizibwako idi tabavunaanyizibwako ani yenna tannatuuzaayo kanso yonna kusaba sipiika nti njagala
kuleeta lipooti ku balandi board bano bankoze bubi nnyo ne bwe tuzisaba emirundi 10 tazireeta tutegeere ettaka ki erikyaliwo ery'ekitongole n'eribiddwa kubanga ebizimbe bino byonna byolaba mu Kampala ebisinga bya KCC ebirimu abantu amaduuka biri ku liizi ya KCC n'ebisulwamu ebyo byolaba birimu abayimbi ebirimu biri ku KCC tukeere enkya tusabe lipooti olaba baba ayinza ogireeta twagala lipooti ya Land Board tutageere amataka getwakaluuzinga kubanga Land Board era eweebwa obuyinza esobola okutunda ekizimbe ebyo si byammwe nga council tebibakwatako bwe bakitunda ffe tusobola okutegeera era yabaleeta gwe babuulirako nti wano tugenda kutundawo naye yali atuleeteddeyo ku lipooti n'agamba bannange kino ekizimbe Land Board yakitunze era KCC neefunamu obuwumbi bwe buti goloza tebatunda Land Board ya KCC tetunda bizimbe bya kitongole tukinoonyereze nkireete wano tujja kuswaza omuntu ajja kwabika omutima tujja kuswaza omuntu biki ebirala byabyo okujja ate mbabuulire kibi nnyo omuntu okukubanga omanyi kibi nnyo omuntu okukubanga omanyi nze omanyi lwaki njogera amazima neegendereza nnyo okukola ensobi abalala bonna basobola okutya okwogera naye nze neegendereza okukola ensobi era nawano mu kitongole bamanyi kubanga buli nsobi ngikwata mistake kati neegendereza nnyo okunsanga mu ssaga y'ensobi kati ngamba Lukwago ojja kuvaayo neminga abantu bogamba nti batunda omwala ne Lusoluzoni gye mwazituuliza kuba wano mu kanso tetuziinaayo totwonoonera manya nga otugattagatta bw'oba olina b'omanyi bw'oba ovaayo stiikingeko otubuulire kansa eyo gye yatuula kuba eno gye twatuuza nga zaala naffe mwetuli olaba omusajja ow'enku oyo batuusa okutambuza mbuno bakansala abasayininga be bano wano mu kanso tusayininga ekintu kimu attendance list Lord Mayor njagibala ogenda obuuza ekitabo kya kansa Lord Mayor buli ayingira mu kanso n'otula mu chamber pa kujjako wa media naye buli technical olumala okwapiyalinga awo mu kanso olina okusayininga nti wazenga technical fenna tusayininga naye ndabye batayipinza amanya zi committee report temusayiningako committee report bwe committee eyo yennyini kuba committee wano eriko abantu 6 5 7 yes era kanso bweragira committee timugere munoonyereze ku kino bammemba ba committee abatendinze era meeting eyo be basayiningako ate report eyo teyina kyekola era committee bwe bakutuma report bw'omala ogikola eba teyina makulu mpaka ng'ekomyewo mu kanso n'egituulako awo kanso n'eragira second kino kikolebwe oba n'eragira idin kino ne kino kikolebwe kyetuyita okwadoptinga report kakati ebyogerwa omuntu waliwo atamanyi na kutegeera kye bawandiise n'akwata ekipapula akitadde wano obujulizi bubuno kugamba Lukwagagamba ali eno kamera nga bw'ogirengerere kati wano obujulizi buliwa agamba obujulizi bubuno mbukutte wano mu ngalo batunze Bannayuganda batuuse ku eyo level nga nze nzija n'enkwata ebipapula n'ogamba kiteeka waleero ali eno agamba obujulizi bubuno mbulina oba otandika okizuuminga n'akizza wansi bannange mubizuuminge musomere abantu kigambo ku kigambo nga nabwe nkikuwadde obujulizi mu lipooti eyo nkakasa tetwayogera ku kigambo haamu nga kikwata ku Nakivubo bannange njagala tugende naawe okwate kamera tugende ku mwala gwe twali tuteesako gwali gwajjugula fenno point yaffe bw'otuuka mu minutes zonna nga tonnagenda mu Lusoluzoni nga kanso twali tugaa nti buli ali kujjugula ekizimbe kiba kirina okumenyebwa naye tulina okusooka ne tunoonya oba etteeka litukkiriza wano okumenya ebizimbe by'abantu kubanga twabizimba tuli luddawa kuliko ebyali bimazeeko emyaka 2 kuliko ebimazeeko 10 sitwagala tuneeminge one person ekyahaamu kyennyini tugenda okituukako kyagamba nti twali gye kitingo tukimenya bakizimba dda kirimu n'abantu bali mu maduuka oba kitegeera onfunye Lord Mayor wano
abeera ne zi court order nze kyembadde muwa amagezi ebbaluwa omanyi lwaki nwana okulwana okujjako gavumenti eno nti ebbaluwa ya pulezidenti yemu esobola okulagira nti eggwanga tulikumeko omuliro gwonna ne balikumako obadde okimanyi kisoboka kyobola njagala ndayo ku pulezidenti nga nange nsobola omweyagaliramu neŋŋa nti pulezidenti wange Kyagulanyi agambye enkya kino teri kuzuukuka ne tutazuukuka muntu ajja kubuuza mwena temuli mu byabufuzi kuba biri emabega yonna nga mbati temuvaayo mu mawulire kugamba nti bane wuuno abba ettaka ly'ennakawuka wuuno bannanga omubbi tumukutte nkubuuliddeko nkugambye nakireeta mu kanso ne komiti gye tunaagenda maaso twasingana n'abakulu ne mu paalamenti twatuukayo ku nsonga ye ne bampita ne bantiisatiisa nga bani abakutiisatiisa kati yessaawa tubeera ano nga tulina obulumi ne tutunuulira omuntu oyo munnafusi oyo nga ali ku TV kwatumanyiirira akedde wali kweyimiriza wali ku nnema kale tagenda ku nnema agende mu kooti ayimirize ebbaluwa ya mwami Museveni kooti ereete kooti order lwakyasiruwalira ku nnema abali ku nnema Museveni yabawa emirimu yawadde hamu ogundi lwakyasiruwaza abantu azunza abamawulire mwe muzunga buzunzi ne muddero ne muddeeri temutegeera na pointi mbu oli abakozesa mbu asiibe ku mawulire bwe twajjeeyo ebyama n'adduka ku nnema mbu asabeyo ebbaluwa ayimiridde wali kageeti ka nnema mumpe ebbaluwa nyimirize omwala genda mu kooti oyimirize ebbaluwa ya Museveni kuba injunction tibasoyisa injunction ya eyimirize ebyo byonna ebigenda kubanga naffe tumwesiganga looya waffe agende mu kooti ayimirize ebbaluwa Museveni gye yawadde hamu ebbaluwa Museveni gye yawadde hamu temanyi wannema temanyi kiwano wawano okitegeera ogenda ku nnema yandigenze wano wabizeki agamba ye head nze amwe head akwate wano aba enforcement Lord Mayor akwate wano aba enforcement akwate polisi wano ogirengera wali yiyo ne judda polisi emukuma ina abakusirikala bamukuma 9 ne kabangali 2 ezimuwerekera azikwate n'aba enforcement bano balidinga wano ye head agende tumuwerekere tumenye ekibaati tewali kimutwala ku nnema kuyimirira kageeti nsaba kwogerako nammwe ng'akola amawulire wali kageeti ka nnema bannaye munzikirize njogereko n'omukulu wa nnema ajje tujjeko Museveni ye yawandiise ebbaluwa ajja ayogera ebigamba nti Museveni kye yakoze bwe yaswadde tutandise okumukuba batukubira amasimu mu buyimirize faanaddeyo n'agamba abantu nti nabadde nnimba Lukwago akolera ani Salimu Sale ne Hamu ne Museveni abakulu atakuumira mpeera atukuumire abatukuumire amazima kansala nja kumuzza kuba kati wano webiri wano wetwagala okufunira amazima wano bannakampala omina okwegeka amaaso mulaba ani mubbi ani abuzaabuza ani ajja mu kamera fo kudyeka bannansi ogambye ogenda ku Monday waigigi ebbaluwa nzikutwalayo nakujja nkuwerekereko gitwalayo njagala nnyo ayigigi oyo asasulwa sente nnyingi nnyo mu ofiisi ez'okuba nti alondoola ebintu bya gavumenti enjagala ntegeere omuntu abeera atya Lord Mayor w'ekibuga n'aba nga ate yakikulira kati kaŋŋambe Lord Mayor nannyini maka gano baatubbako ebyaffe ate nagenza okunoonyereza ate yawolereza kitegeeza omusango gwandisinze kino ekitongole ye yateekawo abawaaba kati be bawoza ye yabba ettaka n'ateekawo abaliriko yawaaba kati kitegeeza ekitongole bakiwangula ne baliyirira ye baliyirira Lukwago and advocates ali mu bantu abagamba mwabbi omwala mwatunze omwala yabba yiika 36 ate nkyaleeta n'endala mugenda kutegera Lukwago abye tamanyi basebana na Sebaggala agamba yabbangalo yatabbanga bataasoma obubbi bwa Lukwago toleeta basebana na Sebaggala ate Sebaggala gwe tulage kye yabba nze ngenda kulaga Lukwago yabba ettaka yiika 36 ate Sebaggala ze yalekawo wali ogenzeko ku polisi okuwaba threats zobadde ofuna over
Report ezo waleta. Politically tuyita mu bizibu bingi. Era nze nasanyuse nnyo omanyi n'abantu baffe bagamba musoke temumulumba. Tegeera. Ebyobufuzi okitegeera kijja tukola bubi abantu bamwagala nnyo. Nze oba abantu bamwagala omanyi abantu balisobola okwagala nga tebalina nansonga lwaki bakwagala. Okitegeera omusajja asobola okwagala bakazi b'abanne ku kyalo ate nga yatuula misango gy'obbatuuza nga abakubi kati yerukwago yefuula alwanirira abantu yababba. Ndi kubuulira bwe tunadda nya kubuulira abantu abaali bakolera katale ke Nalukolongo. Awe Nalukolongo olaba awo wennyini Nalukolongo olaba. Waliwo omusajja bamuyita Kawuki. Nza obali ne police enkwatiddewo. Nga abasuubuzi balaajana wabeewo abayamba. Nenziyana mu office. Kisanja kiri ekiwedde. Nengamba Lord Mayor tusokoze tutya okuyamba abasuubuzi. Suubuzi bano bamaze emyaka ku mukatale ako. Balonzi bafu. Awerubaga we Nalukolongo. Bakyamani bawandiisa amabaluwa. Naye n'olwaliro kati kanki kugambe abasuubuzi bamanyi nti Lord Mayor ye yali abagobawo. Bwe twavaayo nga ngenzeyo naye nze mututte. Nampita nangamba Kololo entegeera n'ali mu kugoba abasuubuzi. Nangamba Farida nteeka mu bigere ebyo. Nteeka mu bigere ebyo nga yeggwe Lukwago nga abantu gwe bali mu kulwana naye ye Kawuki. Omusajja oyo enanyini ttaka eryo bamuyita Kawuki. Lukwago yagingamba. Nangamba Kawuki weewaffe eri mu kyalo e Kabungo. Kyalo kimu kwe tuva. Nangamba nabedde ne Kawuki ekiro kyonna. Gwenze nokubira enduulu era obedda gwendi naye tugenze naye wali. Bwe twavaayo yatuula mu meeting na Kawuki namuga abali bagonzo bamaze. Nentuuka mugamba waliwo abantu esaidi y'ekyengulu eyagala okuyamba abasuubuzi. Naye baagala kali commandation bafune toilet. Oli abawe ekifo nga kesisekkiriza nti ekifo ekyo ekigazeti nze wabeerewo akatale opposite yakkiriza otuwa ekifo. Kati nga Kawuki tayagala basenguke wano badde wali. Ne bagamba awo embeera eriwo tewali wagenda katale. Buli lwe nagenda nga mu meeting nga yeekweka mpaka lwe baamenya abantu ne babasengulawo. Ali wali ku TV ali mu tuvuma. Nabagambye nze nja kwogera ebyama. Ate ngenda kwogera mazima meerere. Mazima omanyi kye bayita amazima. Lukwago ngenda mubegako mpola. Nze amubegako. Nze gwaba aleetako amazima nti ne Kabugo yali ayisiza kino mbadde mu kanso okuva le nalondebwa wano bakansi b'emirundi egisukka mu 10. Gwe nina amaziga ku mutima n'omusajja omunnanfusi ng'omulaba agenda yeeregalega mu bantu nga yeefuula abaagala ennyo. Oyo Lukwago oyo. Lukwago tayagala banna Kampala. Wallahi tabaagala. Ngenda baleetera minutes wali. Tomanyi nti bankuba emigo mu paaka ne bantekako n'omusango gw'okwagala okutta omusirikale. Tomulaba ngoyo omusirikale simanya yaani agamba nali muse. Nensibwa emyezi emekaawo. Lukwago billa nkwata Qur'ani. Yaleeta minutes ng'agamba yasooka omanyi asooka n'ayomamu. We are going to deal with you tycoons. You so-called tycoons. Awo ne yogezaawo. Neefuula abavuma bwe yabala n'agamba, please, I beg you, honorable councillors, move the motion. We put those tycoons 300 billion. Please, kati awo nenkwata ku mutwe nenga what? Naga yeah, that is pity money. It's just pity. Na yimirira bwe nti mu kanso nenga please Lord Mayor, even if it's a pity money, tukirire tukuba abagagga twekube abapaka bajja tuyambako tusigaze paka. Era twavaawo mu kanso yennyini tetwagikiriza na kumaliriza ne tumulekawo ng'ali bwati. Ne tukkirira twasanga paka bagizimbyemu ebyuma ne twerega ku byuma bwe tubikasukeno ebifana byonna mu biina. Maje police byonna ne bigwayo ne batteeka kabangali. Awo twali tusimbula oluggi lw'emmotoka ne lweggula omusirikale omulabe yeekulula mu paaka
ne bagamba mbadde nzisa omusirikale nengenda era nga mbagamba ne bwe kinaaba ki bannanga abasigala ebweru enkya ne balutandika paka Nabbanja lwe yajja n'agamba mujjewo ebyuma abantu bakomewo bavuge emmotoka mu paaka naye nze mundeeba nali nnyina abantu ba takisi mikwano gyange bafuuka baganda bange baana bange ennaku ebalumira wali misana tebakola paaka bajja kiro kati lwe banonanona ku bantu nga babajji bagoberamu ddala olwogiweza emyezi 2 fe abandi bataasiza Lord Mayor bwe yajja n'agamba nti nga kitegeeza nti bwe tuba tetulina biliyoni 3 tukkiriza abagagga batwale ekifo gwolooza ezo sente biliyoni 3 Lord Mayor ali tatudde n'abagagga baali bakoleddewo abagainingi eyo okugireeta ffe kansa egaye nti abagagga baliyirire yali kooti nga kiwandiiko kya kooti weziri minutes tituliyirira abagagga 300 biliyoni yali kooti order etulagira nga KCC kulowooza Lukwago yatuulawa nga teyatuula na bagagga ne bamuga atwagala biliyoni 3 bwozituwa olinako bwezityo yatali mu byoyi aba yatuulawa bannange tulabidde ennaku wano omusajja najja n'omudidima n'ogutabo gw'ebintu bweti ne muguyisa ne mumulaba nga ababbi nga mubbi Lukwago omulaba so Lukwagaza abatobeza enfunda nnyingi n'abayise bingi tugenda kujja ebintu byonna tubikube ku mmeza tumugaggawazizo yogola yeefuula omunaku ennyumba gye bamuzimbidde wali sali musale Mutundwe ewa emutundwe nkutwale ku maka ga Lukwago gatunula ng'omuntu agali kuyiika zonna atyo gayingira mu abantu bajja mubuuza gye yajja sente genda oyingire ennyumba yo kubanga wagizimba ogyagala bakontrakita bakubuulira ani yabamusasulira buli kimu ne bakiteeka ku site eri awo alina ennyumba empya emutundwe muzze muyisange mwagenda okuwummulira ffe buli kimu tukimukoledde wano kugambye bwe naleeta issu y'okwogera ku ttaka wano waatabuka wano waatabuka eyampa ebiwandiiko ebyo ekyali kimugobye ne weolaba twamulemerako yali lusa kubanga etteeka litulagira ogenda mu ofiisi y'omuntu n'omuga njagala kino ekiwandiiko na kino Access of Information Act ya Lukwago n'awala na lusa nga amubuuza lwaki wabadde information n'amuleeta mu gundi ng'agamba tugobe lusa ate yannyambye okufuna ebiwandiiko nti nga wabbye kubanga mu mateeka lusa buvunaanyizibwa era akkirizibwa nga executive director kyemusabye okukimpanga kansa Lukwago yalufuula lutalo nga badda mu kulwana na lusa kansa yaddako ng'abitegedde nti tuli mu kutambuza ebyo ebintu tuli mu kunoonyereza n'aleeta ebiwandiiko ebyo byebyo omuli lusa nti tumugobe oyinza obutalijectinga kintu ekyo ze ziri zendabye nti issues mwazi rejecting akwamanya kubuuza bino mwasinziira ku kyokuba mu kirala wano mu kanso omuntu akireetera mu kirala lusa ataaliwo nga hamu atandika okuzimba Nakivubo bwe bawadde obwa executive director 3 months emyezi 3 oyinza okuteekawo okugamba kanso nti muyimirire mugobe lusa Lukwago ayinza okuyimirira nannyonnyola eggwanga nti omuntu gwe eyasaba omulimu gwe n'akola application nafuna obwa director ffe tulina obuyinza obuyimirira mu kanso ne tumugoba kyali mu kugamba eggwanga lino gwe baawa omulimu mu public service ffe kye tulina kumuwa waabira gye baamuwa omulimu naye ye nga looya akinnyonnyola abantu nangamba nti kansa erina obuyinza obukeera ku makya ne bugoba executive director kanso yaffe wano kyayagala okugamba abantu nti twalijekitinga okugoba executive director n'omuntu eyasoma n'omusanga nga agamba nti wonna lwaki waliwo rejection tukkirire ffenno otunuulire wali nga gogoba wadde obwa kansala otuuke wali ogambe nti ebyo ebizimbe byonna mubimenyewo akiri Lukwago alimba ensi ffe tugambe munno mumenyewo ebyo ebizimbe bye twasangawo nga babizimba bye twali tuteesaako kati yabikyusiza n'abiteeka ku mwala guli ebbaluwa ya Mwami Museveni tajogera nako so mubadde omukulu abadde n'obusungu bw'emabega kati omanyi bano abaana b'NUP tebaali bali abalala bano babadde banoonyereza ekintu kimu ffe pulezidenti waffe bwe twali tujja wano yatutwala mu induction ng'ekibiina
n'abasomesa mugenze okuwanika ekibiina oba okukisuula kyova olaba Lukwago ngenda kufa naye wano nga naye bw'abadde faafagana naye naye ngena faafagana naye abadde mubbi wano ne tubiraba ne tusirika ate bwino yenna muyina nga mubbi obwo ndi mukusomolako obukatono wendeeta bwino w'akatale k'owino nakugambye olunaku lw'enkya bali mwezo singa awangula Lukwago oba omulala yenna Lukwago gy'anaabeera ne bannakampala bagenda gamba singa Lukwago abaddewo owino teyandigenze nkuwadde ogenda okola research Lukwago mwaba mawulire muyina video zonna nga Lukwago ayaniriza kushaba yatambula ku TV zonna naga atuwonye Kayongo atubuulire Kayongo yali amukoze eki kishe yawona Kayongo yali ayina gavumenti Kayongo yali ayina gavumenti eno nga tumuwonye tumuggyeko tukyusiza obuyinza bw'eggwanga ng'alese Susan kusaba n'atuula wano kusaba n'akeera enkya n'anawusinga nti buli ali mu kaduuka kafulumme tekakyali kako tokavunaanyizibwako Susan kusaba era wano tewakyali bwannannyini buli ali mu lookapu enkya ekuggiddwako tekyaliyo ku kizindalo ky'owino abasuubuzi ne bakeera ne bajjula wano Lord Mayor n'abagamba kushaba byabagambye byebyo ampulidde njagala ombuulire ekyalo kino tukiriko nga kiriko buli muntu alinako amakaage gavumenti bwejja neerangirira nti buli alina ku kyalo amaka kuno tugajje gavumenti erangiridde egajje emmanya gammwe tugakutte tugatadde mu mikono gya gavumenti musula mutunula kati Lukwago alimba abantu nti owino bagitwala ani aba yagitwala si agirina ne kusaba sibe bamanyi agirina era bamanyi ne gwe bapangira okugitwala nze nenzijana ne ngamba bannange ekintu kino tukiteeseeko kati kesisi kye baatutega akakodyo buli kintu ekijja mu council Lord Mayor yakireeta kiva mu seeke mwe ne musobola okiteesaako kati mwebyo mwe muzimbira ate ne musooka muteekamu bye mulowooza era bwe mubireeta abagambe eno teyali ku agenda gye mwateekamu kati kyolina okukola ku petitioninga okitegeera kati bw'okola petition ng'akubira bakansala ng'ekwata ku ye naawe osazeewo sayininga esaakuwa boodi alina wano obuntu bwagabagaba nga lodi bu priorities bwagabagaba era nze sirina tampa nyamba kukiri ekisanja omukubaata yagalira tampa kubanga agamba mbuno ne bwanampa nja kuvaayo era njogere sisirika ate era sisirika naddala nga nkira kigenda kukosa abantu era mbeera mukazo ne mbagamba muli babbi ekyo mukikoze nze siwali lunaku lwe nali nsirise ne bw'abazaala mugamba leero wakoze ensobi mubadde mukanso nga mundaba kubanga kye natuuka wano ne bagamba nze wano sinaawo mukwano gwange bakwano bange be baki be balonzi abannonda wano tukwatagana ng'ensonga etutabaganya yakuyamba baki balonzi era singa ogenda mpola n'okola research nabuulira bakansala ensonga ekwata ku muntu wa wansi ey'akatale ey'essomero eya paaka egatta abantu gitwale ng'ensonga esinga obukulu ey'ekereziya n'omuzikiti n'ekkanisa yimirira ku nsonga ezo ng'oli yenna bw'aba aziyingira mu taayiza buli wamu bw'okimanyi Lord Mayor yali atuteze olutalo n'aleeta lipooti ng'egamba Amis Kigundu yabbye ekereziya mugoba Amis mukwata Amis Kigundu tuba tukyali mu council executive director n'aleeta lipooti nga ekereziya ya Uganda ewandiikidde wali ku Owino basirika oba yani eyo Owino gitegedde ekereziya eryawo St. Bali ku Dembe ogitegedde n'agamba ogimanyi kyaki yaffe ya St. Bali ku Dembe ekereziya n'agamba
Amis Kigundu mu ripoti ye era mwekiri Amis Kigundu yabba chaki Ekereziya nejja nereete ebbaluwa weeri nga bawandikide minisita Keguni n'aleeta ebbaluwa idinaga nti minisita yatuwaako kopi nga senti bali ku ddembe Ekereziya ewaaba senti bali ku ddembe yagibbako ki mu kupima ettaka lyayo lyalibba era nekkubo eryali ligendayo n'eriziba Ripoti ne ku TV ne ya Lord Mayor ngegamba Amisi yabbye ettaka gwe bwaba kansala nga gwolina okuteesa ku ebyokola ki ebbaluwa evudde wa minisita egamba nti Ekereziya esaba Kesise giyambe Sirowa yapunta ettaka nebba ettaka lyayo Lord Mayor ayogeza omumwe akugamba tulina okuba Amisi yabbye ettaka tebaliteesako nga tolina facts obadde okimanyi ekyo oteekwa okuba n'ebyapa oteekwa kuba walipunse oteekwa okuba kyova olaba Ekereziya okwogera ekyo yali eyina lipooti ya Sirowa nga yapunta ettaka ng'eraba yatwaliramu ettaka lyayo awo nawo ffe bwe twaga nti tubigobye ebyo tetwagala biteesaako twakola nsobi wabula ne tuteesa nti mu bwangu ddala Kesisi ekwataganye Sirowa baddemu bapunta ettaka Ekereziya naye ereeta ebyapa byayo bazuule ettaka ly'Ekereziya eryakola ki efuna obwenkanya Lukwago yali agatuteese nti Amisi Kigundu yangoma ng'oweekereziya ettaka lyayo ffe Ssaabasumba tatuwandiikirangako kutugamba nti bakansala mbagamba obanga ebbaluwa eri wa Lord Mayor nti Amisi Kigundu yabbye ettaka lyayo era kwolwo lwennyini lwe tugamba tetukyayagala kuteesa ku linnya lya muntu wano mu Kesisi twagala kuteesa ku points ezibeera awo ku mwala gwa Jjugula tusanzeko ebizimbe 12 tugenda ku Lord Mayor lipooti yenge atumenye ekizimbe kiki era ffe nyini mu minati sezo tuga nti Lord Mayor wali walidde enguzi y'abagagga bali abalala Lukwago mulyaka muli wanguzi bwe tuba tugenda kumenya ebizimbe tukuleetera lipooti tulina ebizimbe 12 bye twamutuma okunoonyerezaako nga biri mu kkubo wano mu Kampala nga beewaabira ne mu makooti ababiriraanye bagamba ono yazimba mu kkubo Kesise gamba ono yazimba mu ki taleetanga kooti lipooti egaa nti bino mubimenye kati ffe lipooti yaffe twagamba dayirekita ddayo onoonyereze tugoba ne tulijekitinga gundi ya Lord Mayor ey'okumenya nga tetunnaddayo kukola ki kukola research kye bayita kanso oyitasobola kugamba mbu atambuza wano nabagamba nti no tumenye omwala tumenye ekizimbe kyamu ekiri ku Jjugula naffe tugamba Kesisi menye ebizimbe byonna ebiri ku Jjugula biriko nga 12 kuliko paaka kuliko Bosco Moyo kulikani buli ali ku Jjugula akole ki naye olwaleero era yabifudde bye twateesa wano n'abiyita nakivubo kati omukolera kyoyo abakute tujja kusuka wano tujja kasa tujja kumweyongeza ina information je twetaaga okumanya nze era n'ebyobulungi kyabiwumuzaamu kati tukyesootinga ne Lord Mayor wano okyagala osooka okubagana n'ababbi njagala kati nange kanfuuke mazima gaalo ngenda kuba kubya ndeete facts zokka tuli mu bulumi tosobola kuddira abantu bagenda bawa kaadi leero wiiki eno babadde bazibawa n'atandika obbakuba nti babbi tebabawa kaadi baalidde enguzi kubanga ekibiina kyaffe kiyimirira nnyo ku kigambo ky'enguzi ate ng'abaana bazze bakyegendereza kale bw'aba alina gw'alinako facts nzo tuyaziridde amumentioninge Lord Mayor wanoloza talina bakansala basiiba nabo mu mikwano gye tasobola butaba na mikwano gye naye gwe walabyewo gwataliza mu mawulire ge walabyewo nti naye gundi yesi muli wanguze mannange kanso yonna gwe n'ogamba nti no yonna yakoze kino gwe mutuukirivu kati twafunye ekizibu kya campaign Lord Mayor abadde yagwa abadde yagwa abadde takyakola ggulire kakati asibye ayimiridde ku nnema gwe kukutegeerako era omulonzi wa wansi bw'amulaba ng'ali ku nnema ng'abambi agenza okulwanirira omuntu naye ku nnema akimyeyo ki naye bannange ebintu obululu atakumbira pera batukubye tukwatagane mu eddaka akuume obululu bwa Uganda bunsesa Uganda y'enkya